Nkwaniriza kugwe munnanga akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnanga ensi Buganda kuno okwekwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe nze nkobuuzaako nateera olunaku olwaleero. Munnange olunaku olwaleero nkuleetedde ekika eky'enseenene. Abalala ezibawoomera ennyo naye temwerabira nti muli ku muziro gwa bannammwe gwe mwesokomera gwe mwemiisa. Munnange ab'ekika ky'enseenene akabbiro kaabwe ye Nabangogoma so nga ate era omukulu w'ekika ky'ab'enseenene oyo omutaka Kalibbala Ensiisi Busujju. Kalibbala Ensiisi Busujju yakulira ekika ky'ab'enseenene. Gino nno gy'emibala gy'ab'enseenene: gw'empagi, gw'eluwaga, Nakimera, Mukasuuna, Bwassa, Bwanegula, Byajja ne bigwa, guno nno Mugalula. Egyo nno gy'emibala gy'ab'enseenene. Abange gino nno gye nkutuusaako gy'emirimu gy'ab'enseenene mu Bwakabaka bwa Buganda. Kajubi yatema emiti mu lubiri era yasiba omulangira olukwanzi ku mukono gwe ogwa kkono. Kalibbala yakwata empeewo ennamu Kabaka gy'asookerako okuyigga. Egyo nno gy'emirimu gy'abaanattu ab'enseenene. Abange nzise Nnabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate ku mulundi ogunaddako nga nkuwa amannya agatuumibwa ab'enseenene mu masiga gonna. Ayi Katonda kuuma Namulo.